Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero waliwo eyabadde asaba ku ddagala ng'alina ekizibu ky'okubeera ng'afuna amalusu ng'amalusu gamwesomba ng'afuna lwe bayita olulusulusu naddala ng'ali mu nsonga ezo ez'omukwano nti afuna nnyo olulusulusu naddala nga batuuse ku kiseera eky'okubeera nga kye bayita okwenywegera afuna nnyo olulusulusu. Olulusulusu olwo osobola odusitoopinga bulungi nnyo. Osobola okubeera ng'okozesa eddagala ne luba nga lukendeera ne luba nga terujja kukusumbuwa. Eddagala lyangu nnyo essookera ddala nsobola okukubulira eddagala osobola okukozesa gwe bayita omubisi gw'enjuki. Omubisi gw'enjuki ogwo mulungi nnyo gusitoopinga amalusu agagajja agabeera gajja naddala ng'otuuse nga mu nsonga ng'ezo nga mugenda kwenywegera nga muli mu nsonga z'ekikulu kati ng'amalusu gakwesomba buli kaseera amalusu gakwesomba ng'olaba gakulemesa kwegamba nga munno atandise okubeera ng'akwennyanyala amalusu ago segaba malungi kubeera ng'ogateeka mu kamwa ka munno naddala ago agajja nga gasusse tegaba malungi. Ate era n'ekirala mulimu n'abalala abafuna amalusu amangi naddala nga muli mu nsonga eyo tugiyita ey'okomba ebbakuli mulimu bafuna amalusu amangi ago nago amalusu abakazi ebiseera ebisinga gabatama wawulira nga amalusu gasusse ye muli abakiwulira mulimu abakazi abakiwulira nawulira ng'osusse omusiiga amalusu oba omuteekayo amalusu kati mulimu abakazi abakitamwa nawulira nga kimukeetedde ddala era abasinga babigaana naba nga tayagala kimukola olw'ensonga nti amalusu ago yabeera agawulira nga gasusse okitegeera. Kati n'olwekyo gw'omusajja oba gw'omukyala oyagala okubeera ng'okendeeza ku malusu ago gabe nga tegakusumbuwa funa omubisi gw'enjuki ogwo obeere ng'ogunuuna beera ng'ogunuuna ng'otuuse mu ttayimu y'okugenda mu mukwano n'omwami wo oba ne mukyala wo beera nga weemanyiza okubeera ng'onuuna omubisi ogwo ogw'enjuki mulungi nnyo. Singa onaba ofunye omulungi gujja kuba gukuyamba bulungi nnyo okubeera ng'amalusu tegakwesomba buli kaseera. Eryo eddagala lyesobola okuba nga nkubuulira ly'osobola okukozesa eryangu bwe kityo bwe kiri. Gwe yansabye eddagala ku nsonga ey'okubeera nga amalusu gakusumbuwa kozesa omubisi gw'enjuki kugenda kuyamba bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba.